Biragalagala. Omukulu gwe bayita Isma. Ate olaba ensonga zino tuziggyemu nnyo abantu abo mwana. Boy kankusalemu ekirimu. Boy mbadde njagala abantu abatali bayimbi kale tubagire mu ddala mu kibozi bwekiti kubanga kati tuli mu studio tutuyanyira kuba kiziki kati ate oli mu kuleeta ekibozi ky'abasajja abakozi b'emirimu emirala tetumanyi na business professionals zaabwe kakati toileeta bibozi ebyo essaawa zino tuyambe Alien ndakyagambye oli akola biki? Alien oli akola biki? Soko muliriza omusajja oyo oba asiga langi oba akuba oba mubazi ffe tetuli mu kubajja wano tetuli mu kutimba butimbi tetuli ku Facebook kwogera tuzze kuweereza bubaka abantu abatali bayimbi abayingiridde omulimu gwa music okugwogerera okubeefuula bakalabala ba music balina kye bagatta ku industry oba bagimenya bumenyi anti kati kiri bwekitye olaba n'oluyimba lwe bayita ayamummi lugamba nsekerera omukozi agamba boosi we batema omuti ng'ekyamu etakola ki kwera oshegera kati bw'osanga omuntu ng'alya ku ndongo oba kwogera ku ndongo oba munnamawulire oba pulezidenti oba ki ate gwe bw'olaga mbu oyagala nnyo okwogera omuyimbi oba okumusa wansi kiba kitegeeza linaawe obanga agamba boosi we tukole ki tema omuti kubanga nze nnyimba oluyimba DJ gwozanya oluyimba pulezidenti anoweereza oluyimba osegera kate gwe omuntu aleza ate oluyimba kate gwe bw'ojja n'olaga nti oyakusuula ate oyo akola bizinesi kitegeeza obanga omukozi agamba boosi bakole ki batema omuti eyo ansa omuntu omu oba omulala bagifunye si bwe kiri kali naye ekirala kyengenda okwogera ku ekyo bangi babaayo nnyo n'emboozi zaabwe kuba ffe industry eno erimu ebiwaagi bingi ate nga twabigabana ate nga bakanyimbe gwe okwate kamera omulala akwate vidiyo producer omulala DJ osegere naye nze sisobola kuvaayo nempa amagezi kubeera ku present oba netega kamera nemuwala bula osegera kitegeeza nti gwe bw'olaba nga nze nkuvimbye nnyo 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 studio ziba nzigule osobola okuva mu kiraasi gy'olimu newesa mu kiraasi endala nawe n'ojja n'oyimba osegera bw'olaba nga ffe tukubambako osegera dani okubaako kyokkatira kitegeeza nabo babalavako balina evvako lyebaagala okutuumuula eryabwe naye bw'oba otuumuula evvako lyo ate toyingirira vako lyaffe totalyaffe mb'oyiseewo eriryo gwe just vimbisa eriryo ligaziye naye toyingiza mu lyange kubanga ffenna tukwe baki Alien Skin kino ekibuzo kigenda wuwo ndabye mbadde nsoma nnyo comments ku stories zetuzze tukola n'abantu abamu bye bakwogerako naye nga audience eraga nti eri solida about you ng'egamba team Alien abantu bano bakwogeredde birina bye kikusizzaako ku performance yo oba ne mu audience tekina kyekisizzaako okugjako kiyambye bo okubalaga we tugwa osegera kiyambye bo okubalaga ffe we tugwa nabo ne bamanya level yaabwe gye bali naffe tukola ki naffe tuli osegera kuba nze bw'osobola okunsanga osobola okunkola kyoyagala naate era omusango osobola okuguza mu kooti y'abantu osegera kuba nsijja kuwere nemba naawe nze ndi muyimbi bw'okaya naze nga nti oluyimba bw'okaya nanga nti oluyimba kuosanga okukana wenfunayo nanga nange ennyimba yeki enfuna yange osegera sijja kuva ku kino ate nzire ku kisimanyi Alien okupushinga oluyimba luno lugenda kuba lutya kuba olina engeri gy'otaamuka music kumpi gwe walaga nti ojja kuta music paka wekiba kyetaagisa buli kanaku oba buli wiiki ojja kuta endongo empushinga y'oluyimba luno egenda kuba etya gwe ne Young Mulo empushinga terina strategy wabula bwe yadusanga lusaba gudde olede mumanyi ekibakuŋŋanyiza wano kubanga waliwo emitwe egiri mu kuwumba kyemweraliikiridde kamera bw'oziraba omanya beeraliikiridde ebigenda obbaawo baagala bbiraga dansolo music abadde ali atya ennaku zino boyi kati simanyi kyensobola kugamba wabula kyensobola okukugamba nti tanabeerako tannaba kubulwa ngeri yatambula kubanga olede tuli wano lwakuba ye kitegeeza ataddemu ingredients ez'enjawulo nkugambye buli mulembe gujja n'ebyagwo tewandabanga nange enzija nemayuukira abayizi amaanyi gali mangi naye naye bakwogereramu ebogedde aliuliriza tobaleke boogere kyenjagala okubuusa buli mulembe gujja n'ebyagwo era bannange mutusaasire oba mutuwe ekkubo kubanga bw'olemera mu kkubo engatto biki togenda byewala enjala kugambye bamuvi mu bbala mu kagero baba kibuyaga bw'aba agenda ne byataleeta kati tetubamaze ekigambo kimu kimala one word is enough for always yamaani amina
nze okoye ononyeze emirimu giganye emirimu gikubuze yes njagala okujjukiza oba barista coffee school and cafe yes bayigiriza n'okusomesa okukola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino mocha ice coffee smoothies milkshakes cocktail n'ebika ebirala bingi bagaba certificate n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala so basange e Nalukolongo opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu 75 77 oba ku WhatsApp 77 85 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisingawo. Omuzadde nkwanjulira amasomero agegulidde erinnya mu kugunjula n'okubangula abayizi ku mutendero gwa nursery, primary ne secondary ye Hope Junior School ne Hope Integrated Secondary School agasangibwa Ekyetume mu district y'e Lwengo ku Lwembalala. Hope Junior School tutwala abaana okuva ku baby class okoma ku kyomusanvu ate ku Hope Integrated Secondary School tulina one A-level nga tusomesa n'ebyemikono mu kadde kano okuwandiika abayizi kugenda mu maaso okuva ku senior esooka okoma ku yokutaano era ng'abaana basukkuluma ku bannaabwe mu nkola y'omu kibiina kwoteeka ne bamulekwa baweebwa bursaries. Essimu tuli ku 0703 145 230 ne 0779 703 575. Abakisoboka Furniture Center beba kabaka mu kutunda n'okukola sofa sets ez'enjawulo omuli ebikanga German beds, tiles, bakola wardrobes, sideboards, office ne school decors kosa dining tables. Gwali okumpi n'ewala tukola deliveries n'ogaba discounts ku buli kyogula kosa n'okusomesa abayizi. Tusange ku Entebbe Road ezana mu kiko oba tukubireko ku 07 37 0379 oba ku WhatsApp yaffe 0782 388 kisoboka Furniture ne alien skin yaze n'ebirungo byo era bwe mba temuli ready gwe ng'obivaamu kubanga kati no ligenda basala bw'oba toluwoomerwa muceere gwa piraawo ng'obwaka nga bali abagwomerwa bayingira kuba kati tugenda kubawa ebintu dancehall music kubanga olabye ekintu ekibaddewo alien bakubi omuziki ne mugwagala abamuwalanye ne bamuwalana naye ate tekimuganya ate kuddamu kuyiiya muziki kitegeeza mugenda kwekabira bwekabizibwa mumutwongere ekibuli buli omuwanda ne mugamba ati tojja kukola booti oba onyongera bongezi kibuli kubanga mwana nze nekyawa kuva gye nazaalwa saamanyanga bantuuma erinnya nali ndiawo nga yenze gundi. So yanga Mulo tugambe nti nawe okkiriza nti alien skin yakulira omulembe guno ne generation yagikulira boyi wange njagala wakumpera omuzindala njagala oteeka ebintu bino mu line bulungi tubadde ne system nga etambula okuva edda nedda nga ekigambo kwetikka oba kwetikka mubadde mukitusiiganga n'ogamba nti kakati uje gwe wetisse kino olw'okuba oyagala gwe gwe nkukolere gwe kyoyagala gwe kyoyisaawo ekikyo naye ife naffe n'otulaba abantu mu nga bwe yatutonda buli omu wakabi chovolaba kibanda lumu yawandako n'agamba nti every ghetto youth is a superstar. Buli ghetto youth superstar. Just bwetegesi kulaba bulabi balala nabalala kubanga abana tebalekerawo kubeera bakabi. So olwaleero alien skin bw'aba ali presenting the dancehall tufe tukisiima, that's why nsobola okusonda banaye right now. Tufe twasiimye kye yakoze kubanga akazito kabadde weekali nga bagyeyita naye nga maafiya n'agyekyawa n'abalemeramu. So nenga abayimbi nga babebekulu bagamba nti mwana toyeta babebekulu wano kubanga babayimbi mwana emirembe gyadda nkugambye bino bipya tuli bintu bipya temuleta bintu bikadde wano mwana tuli bintu bipya kati alien skin tasobola kuba ate ng'omunyumyamu babbantoni eyo kubata yetajide mwagoma alien skin okola collabo osinzira kuki ya fresh daddy yakoleddwa Young Mulo ekoleddwa champion gudo osinzira kuki collabo nga abantu benkwa nabo balaba esebo nkwa nabageto usegera fresh daddy wa geto kati kyogamba fresh daddy road okuwezeza abantu benkwa nabo bakola ki ebalaba bayira wenze nkwanyo n'abantu abanyomebwa n'abantu abalowooza nti bakola ki kubanze nyomebwa buli lunaku okitegedde nagambe jansi libuka nanzige bemba nzige enda kubuka nanzige amayanzi gabereri kubanga abantu balabanga geto eyawukanye ku nsi ene ya bulijjo nekiza ndi kale fetu mu nsi ene ya bulijjo then solo okwekwatanga fa bali mu nsi ene yasuulibwawo nga buli mbalowooza osegere kwanze manje tuli awo nyiwe njagala okubuliza ekintu waliwo omuntu omu yavuddeyo n'agamba nti
ekisooka lwaki otiisizza nnyo ensi nti omuntu omu yavuliro n'agamba nti singa gavumenti tekwatako bayinza okulyetinga Bobi Wine wenkya nga tebamanyi lwaki otiisizza ensi tukoze omuzindaalo Bobi Wine ikoni kati lwaki mumenyi w'amateeka alina kyakola nti oba yayo kyesomero bayakola ki kale katufuuke Bobi Wine wenkya kati mwetege owa nga tunatera okumaliza ko baligambye ayo foka kibwetere wenkyo abo baba kuocheza olede batuwe vako limayo kabo mayusi ali nga tunatera okumaliza njagala kumanya akasawo kowesa akakamaje keko ke bakugulira okuva Dubai omukuru Isma atasobola kubandoza agenze ogende Dubai singanyambala ebyamaje siwe kibadde kakati muli ku bigambo bya Isma mubirese wano muli atubuze yamuligulira akasawo okuva Dubai Isma akola mulimu ki Isma akola ki abacho genda okola ande ude bomboka mwana mwina abantu bemuwadde ebitiibwa nga sagala mubawere ddala bitiibwa kyo mugamba Isma sana ekitiibwa kye mulimu kutu mubuuza ffe Isma temutuwadde na kitiibwa mulimu kubuuza ffe Isma akola ki yayimba luyimba ki akola ki muli neggwanga mwana temutulabisa nammwe mugijewo ekibozi kyammwe tubuze ebibuzo ebirala boyi naawe obadde nnyo ku gadi ya Kibanda okola ddi lulimba ne Kibanda Kibanda tulina nyimba nyingi just newalamu obujama nengamba kansoke nzeewalemu naye ngenda zire okola ddi lulimba ne Bobi Wine nkugambye tulina nyimba mu studio naye newalamu obujama kayala ngenda kuzitaawo mu time lulimba lufulumadde lwafulumye banna mabogisi mubawezaamu oluyimba muluyina musiya abafumba emmere bonga tebona kubafumba mwesibalabangana kubanga ndabo bolunaku woteri zikola polisi zikola n'amalwaliro gakola ki magule lwaki nze mbasimba buli lunaku ali yene emikutu gya TV egimu gitandise okulanga concert oba ebivulu byazo nga biyita Sitya Danger naye tulabikako Engombo eno kiri kitya ku ngombo emikutu gya TV gye gikozesa ku shows ez'enjawulo tekikukosa ante lojja kubuuza emikutu gya TV lwaki mukoze eki lwaki mulanze ne mujjayo ekyo kitegeera ffe ekyo kitukozesa ennyo bantu kutufunamu nze kinkozesa ennyo bantu kunfunamu bwebuulanga olakibonzijjako osobola okukinzijjako naye tokinsikaako nga nyakula ate nga bwozolekunsaba kitegeera kale kikinzijjako ekyokulanga oba TV nokulanga Sitya Danger kyokyo kinzijjako kiwulaba nze walwe mba ntambula nomusana drive ngedde eno ng'odde eri nga togimanyi nako ye kyaba ayagadde nga bakulanga ye kyaba ayagadde bwe nali sinayimba yali alanga ki tezo omala kukola nga bujenvaga nti bagoba kukola ki agulina kati ate sijja gwejja kukola okubasaagala balanga empewo kubanga ebintu by'okulanga shows empewo bibaddenga ebbanga lyonna nga nze ndi muto gundi yalanze gundi natajjo kitegera bibaddengawo kasige natereeza nsi bwentyo kuba sinze nagitandika wabula nja kufubako kyemba nsobodde okukolako n'okwongerako ettaffaali ku nsi ettini lyenaabankola ki lyenaabanina dani ate okutikkulako lyesaateekako buli lwe tukunoonyako obya ne champion gudo leero